PHIQ Media. Ekiri South Africa Rayp nebinde bamuganda nge bali mu kyekola oluvannyuma gavumenti okupondoka ku nsonga y'abasomesa ba arts be yali egambye nti egenda kubanga ate bafuumuula ku mirimu ne bayita ku lunaku olwokutaano omukyala Janet Kataha Museveni maama w'eggwanga atadde akaka. Ate yo kkooti ejulirwamu egobye okusaba kwa Ssegirinya Muhammad ne Ebya Ssegirinya okweyimirirwa. Omuyimbi King Saha asobodde okwanukula Alan Hendrick oluyimba lwe yayimba olw'amatayo mu Zaakayo. Omukokonavu Tamale mirundi awadde abayimbi amagezi mwesonyiwe mukole ekibiina ekirala. Manyamuzikwa Haji Abdunol Mnyamishafiku Lwangaho gamochagewena hali mituni byekange byenjawulo kansineti buchibitambula bulonchi agamote mastura muzuri kawe bali kuberanga koli bamunda abalamwe bali nnyo kuberanga kwemulana kwejo tasode kubanga ate tuleta amawulire mutusonyiwe munaye ensonga tasode kuberanga yetu zitereza mu Rayp mu ggwanga erya South Africa jali nebindiba anti honeymoon ebifaana byatandise okubanga bifuluma yavude naberanga ate akatema obona avude ne bagamba nti omukolo gw'embaga yakutadde okwanjula yakutadde mu sente n'ababuuza nti kabiki mwekyo kabiki owange bwe mwagala mu ngeri empa emirembe webale. Gavumenti y'eggwanga Uganda esobodde okubanga ate epondoka ku nsonga y'abasomesa ba arts banene abeegattira mu kibiina ekya UNATU bwatu ne basobola okubeera nga babasaba bajje bamiitinge ku lunaku olwokutaano. Oluvannyuma lw'okubeera nti kino kyaliwo ye Rafael Magezi Honorable yali amaze okubeera nga ate afulumya ekiwandiiko ekikye wamu n'okwogera n'akamwa ke nti singa abasomesa ku lunaku lwali lwakubiri singa tebadda mu kibiina agenda kubanga ate abafuumuula bonna ku mirimu naye kino kyeyika ate gavumenti yasobodde okubanga ekisaanyawo bwetu nesobola okubanga yabayise ye Janet Kataha Museveni maama w'eggwanga Uganda avudde nabeera nga agamba abasomesa bano nti ekyamazima abantu muliddemu abaana olukwe wamu n'ensi eno you've betrayed the world musobodde okubeera nga ndowooza ye bitro eyo kulyamu olukwe bwe bati mu ggwanga Uganda wamu n'abasomesa muliddemu eggwanga Uganda kubajjukira nti twasobola okuba nga tubawa ssente mu COVID wadde mwali temukyasomesa. Omuyimbi Bobi Wine yavayo n'ayimba nti omutima gumenyese naye manya nti munywanyi nawe gukumenyese. Honorable Ssegirinya Muhammad wamu ne Honorable Alan Ssewanyana kkooti ejulirwamu egobye okusaba kwabwe ebagambye nti ebyokusaba okweyimirirwa tebijja kukola. Evudde ekkooti n'ebeera nga ate omulamuzi agamba nti ekyamazima tetulina ngeri gye tugenda kubatamu wabula mudde mu lumeere ate mbeere nga mulinda gavumenti bwati n'asobola okubanga alagidde gavumenti esobola okubala nga ate efulumya emaliriza okukola okunoonyeza kwayo mbagirawo ate basobola okubanga bana bakulu bombiriri bawuliriza emisango gyabwe egibavunaanwa gavumenti gye bazza egy'obwannaggommola. Kati awo oli kuyimba wakayimba katutambule emera newembalamu amaanyi naye topowa tugende tutambule olugendo luwanvu. Tubasabira Honorable Ssegirinya Muhammad ne Honorable Alan Ssewanyana. Omuyimbi King Saha asobodde okubanga ate ayanukula Alan Hendrick oba abangi ge bamanyi nga Pepper Dagdi ono nno nga ye mutabani w'omukulu
Bebe Cool oba Moses Sale ono nno ge bayimbamu akayimba kazaakayo ssebo omuwooza wakatale nakumanya n'ebisale ono nno yasobodde okubeera nga ayanukula ono yayimba ate olw'amatayo ono nno yadda mu luyimba luli lwennyini oli yagamba ssebo omuwooza wakatale kono ssebo omuwooza w'obupale yagambye nti nno kyamazima nze oluyimba sinakuba nga nduwulira wadde sinaluwulirizaako wadde mpulira abantu nga balwogerako naye wabanga yazze mu tooni yange nga yayimbye emu nga n'ebigambo byange nga byatadde mu lulwe kitegeeza muwagizi wange era ajja nneegatteko abawagizi b'ensembeza. Ate y'omukokunavu Tamale mirundi mutabani wa Mole ne Yuwana mirundi yavudde n'abeera ng'ate agamba nti kyamazima abayimbi kibalina okubeera ng'ate bakola kintu kyangu nnyo kubanga beesonyiwa uma ate bakole ekibiina ekirala. Ono navudde n'abeera ng'agamba nti kino yavudde n'abeera ng'agamba nti beesonyiwe uma olw'ensonga erina nnyiniyo bave ku baana bafiina mugero w'amasannyalaze ba Sophie Gombe nabaani abeeraga amaanyi abeeraga nti balina eryanyi wali eri mu oma nti mutandika ekibiina ekirala ate musobole okuba nga mubeera bumu. Kino ne yasobodde okuba nga kyogera okusinziira ku ki ekyabadde wali eri mu kulonda pulezidenti wa oma wamu n'abakulembeze ab'enjawulo banyala okuba nti ate okulonda okwokubiri kwasobodde okuba nga kuyimirira okwasooka kwagaana n'okwokubiri kwasobodde okuba nga kugaana. Kino no yavudde n'abeera nga gamba mutandikewo ekibiina ekirala mwesonyiwe kiri alina amanya ge yatadde muganda wange sijja kumusobola Tamale. Mbeere bulungi mweraba.